Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika kasitobera ngo era kyokoze gwe munafatuliriza ojjanja byero lijjukirwa mu mbeera yona oyina kyokoze okuba limunanguza wensiga ino okuba nti etambula oyina kyokoze okuba nti otaasa obulamu bw'abantu oyina kyokoze okuba nti oliisa abantu obulungi nnyo nnyini ddala oyina kyokoze okuba nti limunangu yogera ku magezi g'abantu nontegera yaabwe byonna munafatuliriza tugamba nti nno kkiriza obagaana ensi eno kwe tuli terikwerabira n'olw'ensonga eyo mwena bw'obeera nga ozukuse ng'ebyadda nawe okimanyi nti oyagala kubanga owandiikibwako mu bitabo by'abyefaayo nti nno waliwo wali taata wali maama n'obeera ng'abaana bato basse ng'oyagala okulya ku nkoko olya enkoko nansi oleme kuba nti obatta ng'olya bukiyokiyo webale nnyo webali eddala nawe bajja kujjukira bagenda nti noye taata yatwagalanga mama yatwagalanga kubanga ebyaddala abaana kale bagenda bategeera tubagamba ebintu bino nebitegeera namanya nti nno omuntu talina kulya GMOs talina kulya nkoko nkolerere talina kulya sema nkoko etakoze mu budde bwayo bagamba bitegeera n'ensonga eyo nawe kennyini gwagibawa bakutunya n'eriiso jjo gibati bagamba nti taata agenda tutta leero mama agenda tutta teboogera ne bakimanyi wamma bali nnyo kasomera nga gwokitegedde nti enkoko ina kulya nkoko nansi abazunda mwena bane mwebale nnyo mwebali eddala tusamya mu buto buyitirivu nnyo nga mukimanyi tubagamba bulijjo n'olw'ensonga eyo tugabaga nti nno amazzi bwebulamu kkiriza obagaana ebitundu bingi nnyo ku mibiri gyaffe bikolebwa amazzi babina amazzi n'olw'ensonga tunywa tunywa amazzi n'onywa amazzi kikaaki naga nti olina okunywa amazzi ge tuyita mineral water yaliwa siyo gwe mugula mu mikebe gwe babalimba nedda gwe bapaakinga nedda so nenda nyabo kase kiri kyona kiva ku kibayita shelf akiri kugamba kiterese somewhere ebyadda nikimalayo mwezi week simaya mwezi kibadde kikyali mu butonde bwakyo n'olw'ensonga eyo minota ge mazzi gwefunidde oba ku luzzi n'ogefumbirako n'onywa nga galimu minerals eziri nakyo ez'obutonde katonda ziyako anateekamu bwati lesu zino engattemu ngezibera ku bikebe by'amazzi bye mulabako chemical composition n'olw'ensonga ebifumba amazzi owa abantu bo amazzi bw'obanga osobola tambula n'amazzi go mu kacupa wali etejja kukusekera munaako eddagala kubanga munango ojja kubanga gwe kennyini omanyi kye weetaaga nti weetaaga bulamu omuyonyi ali ku Impact FM webale nnyo tuga nti obutwa buyitirivu nnyo kasobera nga olya ku greens banange webale nnyo n'ekikulu kiri kyolwa greens kikaaki twabagamba nti nno mulye greens zemwefumbidde zemwesikidde oba zemwesimbidde mwe bennyini esali ziri munnaffe enfuuyire ebidagadagala kuba mujja kufiira bwereere abasajja bafuuyira n'olya n'oluwala bulwazi lya ku bintu ebikaawa okendeze ku butamu ebirijo ate era bukuyamba okuba nti immunity bugizaawo tubagaba bunye kantu okuma nabagaa katuma gwe tulina okuba ntulya si bye binene byemugula mu butale nedda ebyo twaga mu biboole bijja badibako bibeere nga bibwe bityo gye biva bangaye muganda nga bive Kenya biyingira wano naye bigenda kuba imalawo katunkuma waffe tuga katukuma waffe wali mukatalira munonye mu musoso waze n'olw'ensonga eyo tubagabuga mitikirizo obagaana obanga osode kola ku exercise oba kola ku ddwiro kubanga munange olina okuba nti okendeza ku butwa gwe munaffe ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja akale n'olw'ensonga eyo munange atuliriza tuba tukwaniriza ene program ekiri emega mawulire nga bulijjo basobola banyabo omulangira kalema gegange program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike buterevu munafatuliriza Africa wuli ekigambo ekityo sometimes okamba amaziga n'ogamba ati anagenda okuba nti atuyamba nagenda okuba nti atutaasa sente twesitukiramu ngaffe n'ogamba nange tulina okuba nga tutandika okutandikira wano nate ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega amawulire munanga atuliriza mu studios nina omusawo Dr. Galiwango onono lecturer asomesa abasomesa obulimi ku settendekero eri amakerere sebo sanzo kulabako nate buuza kwatuiza bali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja sebo wasizo otya nno nange kankubuuze nasuze bulungi omanyi sometimes waliwo ebitufuula nte twebase uga twebaka nene tuzuuka mangu nnyo nga webako akaasa akamukagira buye kati amazi n'obwongo nga buli buti nga neeraliikirira binaliikirira bingi nnyo abatuuliza mwebale nnyo kubeerayo twebaza Mukama kubanga atukumye n'atulabirira this time siyoseza mbadde musomesa mulungi yes naye mune waliwo okubeera omusomesa ng'ate bw'otajja abantu banyiiga naye ate n'obeera nga oli musomesa nga bw'otajja abantu basanyuka abane bawugana jukira ebiseera bwe wali ku university omusomesa naga banaye naga coordinator bagambe sigenda kujja leero buli omu n'asanyuka ate omutambulirawo nemutambulirawo nemugenda
waliwo omusajja professor mu department of zoology mukwano gwange yanyumiza ekiboozi nti bwe yamala senior 6 somehow n'alabankana naawe omwana w'abandi ettu bye yasomesa munne basomanga mwana munne ndoza bagenda mu senior 5-6 amaaso ne gasiimagana naye yangamba nti ye yalinganga part time scholar nga omusomesa bwagamba tagenda kujja ye afulumirawo kubanga alina omwana munne alina obuvunanyizibwa era kyamuyamba okukola ennyo. I am not saying nti abaana bamala senior 6 anyway I don't know how that came nera china balina obuvunanyizibwa obuvunanyizibwa bagenda ne bayiya omuntu ng'olina obuvunanyizibwa ndozera kyekyo nti neobeera nga olina ebikusikambula bingi era there's a way God provides for you nera kipushinga ne bubuyiyo buya bweyongera obuyiya ate abazungu bagamba necessity is the mother of invention obwetaavu ye nakazaddewo okuyiya yes butereevu kubanga tolina bwetaavu tosobola kuyiya. Abantu abamu bagamba nti Africa ekitukumidde mabega nti mu Africa oyinza n'okumala omwaka mulamba nga toyambadde engato. Yes no one cares you can walk oli bulungi from January to December nga toyambadde engato ninga obeerawo genda e Bulaaya before Christmas you can't survive nga tolina ngato. Yes sira ngato yokka oluusi tolina na gas awo minga ennyumba ne wano ewaffe nga tolina jaketi wano waffe oyinza ogenda emmanju wali n'ofunayo obutiititi n'obugumya butereevu n'okuma omuliro awo osobola kubeera nga toyambadde tofuna zirizi gundi waliwo zirizi winter jackets wano omuntu abeera tayambadde na sweta omwaka ne guggwako naye tonnya nga tayambala sweta kulwaki nti embeera yaffe somehow oyinza okikkiriza weewaawo nga ate oluusi ziba reports mbi ezimu ezo ziba za kwongera kutusaaba ttaka mwebale kubaayo munna gye tuli Mukama atukuumye eggwanga libaddemu ebintu bingi butereevu amazzi gakubye abantu wano lwakusatu lwakusatu naye kyemmanyi yazzeemu necha era abantu bagamba nti oba gavumenti etuyambe Katonda atuyambe ekintu kye bayita necha kubanga n'abazungu nabo amazzi nabo gabakuba butereevu ensi nebeera mu mazzi nze ngamba ekisinga obukulu necha kugiviira necha nakugisaamu kitiibwa yes aga amazzi ne bugamba nti kiwadde Yesu azze aga amazzi gajja kujja anti kati naddenyogeko ne munywanyi wange wanambirire mugaa nti omanyi bw'otunuya kati mu kibuga Kampala ebitundu byonna ebitudde Kampala ali ku busozi obw'enjawulo sina musanvu bwokka nga batugamba 7 years busukkamu buli mutu wazimbe waggulu eyo olujja lwe olutuukamu lulimu pavers oba colas nekkuba erituuka ewuwe kati amazzi gava waggulu eyo gonna nga gakkirira kati gwe gy'oli wansi eno gw'olina okumanya gye wadda gatuuka wano wonna wonna ebwayise so Yesu tagenda kuyamba nsi eno ku environment ekyo kankyekangere with authority even God cannot help this fa balina okweyamba kuba yabutukwasa obutonde bagambe ekyo environment bwenkusanga nti osaba tebikola obutonde mubuwe because ebimera byetaaga enkuba okubeerawo kati gononga ndino mukama towankuba bimera tekisoboka ekyo so abantu baffe balina okukimanya era bagamba ati ate gavumenti nedda bino ebintu gavumenti ebirimu abantu nga ffe kumanya tusanyizaawo entobazi tuzizimbyemu zisulamu obucupa tosobola kukola ekyo noga nti naye wandegeya enakulabye witalawo eggulo kati omusajja wa boda najja nayimirya bwati yadde ayina akaveera k'ebikajjo obuveera buno obweru bw'ebikajjo ebyaggowa gwe batemaatema oyo nga aweeseko omukyala emabega ng'ali mu kulya ebikajjo wamaze n'abisuulawo mu kkubo wennyini bwati mu luguudo waali ne mutyo ne mugamba owange towulidde mataba gagize gajjudde eno kuba kasaso gwe musuula n'agamba nebiri ezira bisuddeyo nanengeri byo mu maaso ne mutunya bwende nga bannaye ensi gye tulimu eyo
Waliwo nawulizanga nnyo programu ya Musumba ono bamuyita Buyondo Herbert Bishop we Kampala kusaa 11 sikyagiwuliriza abeerayo naye mu bizimba okukkiriza yes yayogeranga nnyo ku apathy ekigambo ekyo yakimalako ebbanga ddene ng'ayogera ku bantu okwesuulirayo ogwa naggamba buli omu abeeranga kuki ndi ku bwange ne bw'osanga emmotoka ezo ennene omuntu agirawo atakalabirwamu n'asuula ekintu n'agenda amazima gennyini ate nga sometimes n'ogamba nti oba emmotoka eno emusinga amagezi bwe njagala okulowooza nti emmotoka gy'oli muto giwadde ekitiibwa yaffe okusinga amagezi n'ogenda birwamu n'osuula akantu n'ovuga n'ogenda enkuba weetonnya nga bigenda bizibikira emyala ate neza nazo zigwamu waliwo ne gyerabe ng'ekuddemu mu mutego guddeyo naye nga akabina kali waggulu emmotoka ennene yabukadde nga 3 naye nga kati bano babalya mmere ki agamba ojja kuyitawo eyange kambite mu mazzi gano kumbe gyagenda ate munenze bwe binsanyusa those people tebapalamu bantu other road users magezi when you have a big car ate nabo bakimanyi no even other people fear them nga nimbadeko emmotoka ennene olumu nagamba wa n'ababoda eno bagiyita tebasobola ng'olaba bagisemberedde kati nabo balina that pride mukama katonda owange bingi baddewo ebya ddala naye wano weekend yali nkola emu ku story kiremega amawulire nanjogera ku prostate cancer nga n'abantu abali mu kye bayita ebizinga ne Caribbean abafalansa bageko ne balirira abaddugavu in fact that was the program last week yes akati ruga nti ekimu ku ekyo kubagamba nga banoonyereza balite ekimu ku ekyo prostate cancer okuba nti eddagala libateeka ku bitooke bannaffe ery'obuwunga oluusi n'ery'amazzi eryo okutta kayovu n'ebiruuka ebiri ebitooke naffe tumuyina ano Faradan naye lwakuba ekyewuunyisa oba kye nalaba wano mu Uganda obulya TV nyino radio news stations zipitirivu nnyo bagamba bajjanjaba prostate cancer naye tebayogera bantu ku kikwava tewali ayogera kikwava so kati kwava ne bagamba bali ba ministry emaze okukebera ne bagamba nti yo ne baprovinga ne bagamba kituufu abantu babadde bakozesa eddagala lino kyavaako obulwadde buno akati omukyala I think Josephine Mulawa yava na sindika message mu makati ga week anagamba naye mututiisizza nnyo tugamba ye ekituufu mutye nagamba naye alternative ki okutta kayovu ebiwuka by'ebitooke bino alisitakuddemu Josephine n'abantu tujja baddamu kubanga bayitirivu nnyo abalimi nange waliwo omukyala eyankubira baali babiri I don't know simanyi naye nga ano boogera ku alternative gye nagaba luli eyasooka ey'okutta ebyo ebiwuka ebiwuka ebyo tuogeremu ka just kubayika break tini nnyo abala bajjagera baginoonye ku YouTube ku our storage eri program gye twagikola ekyo nti abantu abamu olwaleero bwogenda mu maduuka g'ebyobulimi bakugamba nti kayagala kutta kaasa kaasa ne kayovu byawukana babye bimu byawukana kayovu kyeki kayovu biwuka bya kitooke kibeera munda ate kaasa kibeera munda muli mugundi kaasa teyakubeera kungulu well tukitwale nti kaasa ebisolosozi bino ekibe ekisolosozi ebyo ebinene naye kaasa talya bitooke alya bitooke kaasa abiri atya ajjukira agende wansi n'abiikayo amagi kale ate mu kuteekayo amagi amala kulumaaluma nga bwolaba akamwe bwe katakula kagenda okuzaalira bw'emmese kati naye bwakola n'alumaaluma ekitunsi ekyo bakiyita kitunsi ba mu Luganda kibeesi beesi kyekimu in terms of crop beesi kyeki beesi kibanga enduli enduli ate kiri eno waggulu ye stem naye kale tukitwale nti ate si kiteteme naye jajjasi omutunsi we guviirayo ekibeera mu ttaka ekyaki ekyekitooke kati aluma mu kulumaaluma okubiikayo amagi buli lwalumaaluma kibeeranga abadde n'olugoye n'ogenda ng'olutematemamu obutulituli time comes ng'olugoye tokyasobola kulwambala kuba luba lulina ebitulituli yes kati n'ekitooke bwe kityo bwe kibeera nti mu kifo kya kintu kiri kuba ekintu kiri kibeeramu emmere yebeeranga stem by the way ebitooke tebirina stem kino kye tuyita waggulu enduli si ye stem era mu luzungu bagita pseudo stem nti
enduli etali ntuufu kati sitemu yakyo ebeera mu ttaka bino bibanga bikoola actually bibeera bikoola byennyini alaba endagala ziva eri wansi ne zijja nga zeewumba ne zikola ekyo kisitemu ekifu oba pseudo stem kati sitemu ebeera eri munda sitemu eri yeyamba okukola ki okunyweza ekigundi kino mu ttaka okusikambula emmere wali mugundi mu ttaka then nekimala nekigigabanya ekimera kyonna kyonna kati sitemu bwaba nga bagiridde kitegeeza amazzi n'ebiriisa mu luzungu tugiyita mineral salts giba tegikyayambuka kitegeeza nti ekimera obeera okijjeeko emimwa gyakyo kati tekikyalya bulungi kati bwe bulabe bwa kayovu kayovu tumujjanjaba tutya nga tukozesa engeri yaffe ennansi nayogera luli kuvu direct ng'oliyiyeeko evu liyamba kubanga ekisookera ddala ekiwuka tekisobola kusurvivinga mu vu it is simple logic tekisobola kusurvivinga mu vu evu lyaffe lyennyini liva mu kyoto anti obuzibu kati twagenze ku gaasi tuli ku masanyalaze which is very good watutaasa obutonde kati tuba tulina funa option ndala naye abakyali mu byalo evu liyamba nagamba evu libeeramu ekirungo bakiyita potassium nga bulaba nti nno ffe ennyama yaffe eri enjoki etuwoomera nnyo ekitooke ekiriisa kyokka kyokka kyekyagala mu bulamu bamuyita potassium ate ng'ali mu vvu ali mu vvu ow'obutonde kati bw'omussaako so kiyamba okukola potassium alternative era gye nabagamba kufuna omuddo ogutta ebiwuka omuddo ogutta ebiwuka nga bikaasa ebyo twagamba tufuna oluwoko lutta oluwoko lutta abantu era si lulungi eno okulukwatako tofa naye okululya andi yagamba tino ye kubanga oluwoko balukozesa ebintu era ebyenjawulo olukwatako lulukozesa byoyagala oluwoko luddagala ddungi nnyo ku bimera byaffe naye ku buno obwana obwewagudde libuttira ddala obwana obulabankanye oluwoko ne kana akantu ketussa ku nnyama yaffe ga red pepper baketani mu Luganda red pepper kamulali yayambira ddala kati waliwo ekiddo amanyi bwe tuba nga tukola eddagala kiba kirungi nteekamu n'ebigimusa waliwo ekiddo mu Luganda sikimanyi naye mu luzungu bakiyita wild sunflower mutuufu mu Luganda sikimanyi naye nga omwe ogamba sunflower kisooka sunflower kibanga ekitungotungo bayita bitungotungo kubanga bibeera mu nsiko nga si byagundi si byakugjamu buto ebyemeza byokka byemeza byokka era mu makubo gano agasinga mu Uganda yaffe ekidde ekyo kibeera side ne side z'ekkubo gye biri ebitungotungo ebyemeza byokka mu nsiko ekibiyisa wild kitungotungo ekyo kirina obugimu bungi nnyo so kati bw'ofuna ekitungotungo ekyo nofuna ne oluwoko mu luzungu baluyita soapberry nofuna ne kamulali red pepper ebintu byaffe ebyo n'obitabula n'obiteeka mu pipa zino ziba za bbeeyi ziba za mitwalo nga 7 zino eza bbulu omujjira alcohol omujjira omwenge eza glass tulina ezagundi eza plastic tulina n'ez'ekibaati kati ey'ekibaati eyinza okwonooneka amazzi ez'ekibaati ziri so much mu petroleum naye kati zino ezigiramu omwenge manyi tulina factory bungi obukola omwenge zibatunda wali enammanve ku saidi ku nguudo awo kandi kati gobeera mukono naye ne bwogenda ku hardware ey'omukyalo pipa eyo bweri nga 6,000 ziba za bbulu so baziteekateeka so kati n'oteekamu ebikoola byaffe obungi bw'ebikoola ge mazzi g'oteekamu watasobola pipa osobola okufuna ekidomola weebale nnyo ofuna ekidomola n'oteekamu n'evvu n'oteekamu amazzi gaffe n'otabulatabula buli lunaku for 3 weeks ng'otabulatabula buli lunaku okumala weeks 3 buli kimu kibeera kitemeetemeddwa ng'otandika kufuukirira ku kitooke so eddagala eryo it is both eddagala and bigimusa bw'obanga wild sunflower akubuze oyinza obutamuteekamu it is still okay nze kinteekesezaamu application ebeera etya wali okuyiwa ku kitooke
eddagala yonna si kirungi kulissa kumpi ku kitooke kuli wakati wabula oliyiwa bali mukasaako mukasaako oyiwako kyenkana ki tekirina nnyo formula kisinziira ku one size y'ekitooke akatooke akato tekeetaga ddagala lingi natatampeeka emu eyinza okukamala ekitooke kinene ekibeera because ennimba yaffe y'abalimi abasinga abagufudde omulimu balikako endowooza endunga 3 waliwo ekuze eriko emmere eddako n'akali wansi endu 3 eri abalagamba nze sitema bitooke byange kati ogenda kwetaaga olumosi kalita 5 kukidomola kimu so nga ate bino ekitooke ekimu like 1 to 2 cups so kati kyekyo ekitegerekese simple logic katudde nate munafa tusumulule ekiwedde munafa atuwuliriza emukyazo Josephine owulidde ekibuzo kyo kiyiddwamu n'ekyabala bannayuganda katudde program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike munafa tuliza tuli ffenna program ekiri emabega w'amawulire atugenda maaso nina Dr. Galwango Henry mu studios gwaliko Impact FM radio wasabanje behind the news kyagenda maaso nga tukyakuweereza kale no munafa abadde asindise message wano agamba nti abadde ayogera ku kitungo wali ogere ku kitungo wali nasindika message naga nti kitungo bo bakiyita wild sunflower bakiyita ekimyula nze kategaya ekamira mu Lwero district bakiyita ekamira annefe tulina kamira efe tulina kamira eri ekyamuliibwa this is kamira mwami muyimbo gyakiyita kamira ngalabi kamira ngalabi yawo ng'ogenda ekyamuliibwa oyaba ekimyula kamira waliyo omusana mungi nnyo kyo bakiyita ekimyula they might be right amannya mangi then gundi yagambye mama wange Susan Nanyanzi agenda nti abantu bakozese omusulo gw'abantu oluvannyuma lw'oguterekera akabanga Dr. Buyayogedde bateekemu n'akayuukiyuuki good morning mulange Dr. ekireeta kansa ku bitooke ku bitooke kiva kukuleka sanja ku kikolo ky'ekitooke n'obutajjaamu nkolokolo kuba bizalya mu nkolokolo webale nnyo mama wange Susan Nanyanzi mukoowu kale Dr. wiiki ebadde wiiki eri ewedde ndowooza olunaku lwe lwa Sunday ne tulaba Sunday monitor 23 March n'avaayo n'akuba ku video teekuba ntwogerako wano ennyo ekyasinga obukulu kyali kwaliko omutwe omukulu ennyo ogamba nti nno Ugandan grown foods disappear from stores nti emmere ey'omu ggwanga Uganda gyetwerimidde tokyagisanga ku midaala kale ogisanga ku midaala emmere gyosangako eva mu mawanga agatwetoolodde amawanga ge boogerako agasinga obungi ennyo ggwanga lya Kenya n'eggwanga lya Tanzania ge mawanga agasinga obukulu nava nawulira ennaku nga nsome article eyo amaziga ne gaagala okumpitamu nene nyongera okunyiiga naye ate gude naffe emituuso twogerako wano anaga nno kino kyono kikize kitaso okuba nti ni bannayuganda ko bamenyamenya okusinziira ku report okusinziira ku bye bajja mu Naro okusinziira ku URA okusinziira ne mu byobulimi bennyini nkyaga nti no Uganda baga twonoona sente ez'ensigo zigula ensigo obuwumbi 25 n'ekitundu buli mwaka nga tugula ensigo zitugula tuzijja bweru naga nti no ne bagenda bogera ku bintu nga pesticides eddagala erikozesebwa okufuuyira naga nti no wano mu Uganda ligula emitwalo nga 2 Kenya lya 8 ekyo no biwaje kirigenda gishitulaga naga nti wogenda mu bya prices zo naga nti no byetugula na kade kalamba quality fertilizers ezigula na kade kalamba Kenya ziri ku 10,000 nibaga production yeri etya wano mu Uganda bagamba nti ebyaddala production yaffe ebalirwa $1,000,000 3 ze billions 10 nga 23 okusinza ku Naro that is 5.3 million tons eza vegetables zetwetaaga okuba ntukozesa nibaga nti boxi ekisooka ekimu ku ebyo bibaga nti lwaki yola egamba nti motoka trucks eziyingira ziva mu ggwanga erya Kenya buli lunaku nga zoolekera eggwanga Uganda nga Kampala
wesinga okuba Zejja trucks 6 nga ziva mu ggwanga erya Kenya buli lunaku ze mmotoka ezerugamba loole ezitisseeko bye twogerako munange ebyokulya okusinziira ku munna Kenya clearing agent bamwidanga Ojambo Godfrey yagamba nti trucks ezireta ennyaanya zokko okuva e Kenya ziri wakati we 10 ne 15 buli lunaku nga zoolekera Kampala okusinziira ku ebintu ebiva e Kenya biyingira wano ekisooka baga kuyika obummonde bwe tuga bummonde obuzungu emiyembe ennyaanya omuceere ebijanjaalo carrots kawo obutungulu obutunda apples saako n'ebiriisibwa ebisolo animal feeds omukyala omukadde ali mu katale wali nakawa adingamu ebyo ebimera n'ebintu adingamu horticulture n'agamba nti kisooka ebintu bino eby'e Kenya yagamba nti kisooka bya layisi ekyokubiri ekyansuula wansi ekigo yagamba biina they have a longer shelf life mbwe ennyaanya z'e Kenya ogigula bagireeta nebiteeka wano nti emala weeks 2 n'omusobyo nga tennavunda ennyaanya y'e Kenya nti nene enyirira emala weeks 2 n'omusobyo nga tennavunda eri ku mudaala naye mbwe eza Uganda olugyeta bappa naku 2-3 nako zikyusa buli lunaku kuba ziba zigenda kola ki kuvunda zo ziri zikyali perishable ezi Kenya tezikyali perishable tezivunda kino kyanagwawo wende ngamba kikino omwogezi wa Naro n'avaayo Frank Mugabe yali mukitongole kya I think yali ministry y'ekiko ky'abantu mumanyi n'agamba nti nno bakimanyi bulungi nnyo ku ki Abannayuganda bafuna ensigo okuva e Kenya ne bazeeta wano n'ensi endala ne bazeeta wano nti era ensonga lwaki ebyano biri expensive nnyo ebafuna n'agamba naye nti Naro eri mu kukola ne Korean International Corporation Agency okutandikawo wano kye bayita seedling projects mu ggwanga Uganda nti Bannayuganda sokuba ne bafuna n'ensigo naye nga kyatandika ddi ekyo kyatandise Dokita byebyo koyika Korea International Corporation Agency yes kitongole nga bulaba nti buli nsi zaagala nnyo okubeera n'omukono gwazo mu nsi endala jika Japani kati koyika USAID yatuviiridde tesobola kuvaawo for the meantime yatuviiridde then Canadian aid USA UK aid yes kati abo nabo baagadde nnyo okuyingira mu Uganda nga bayita mu bya bulimi era waliwo project yaabwe nene ninawo mukwano gwange omu ejja nansaba recommendation nti bansaba abakoyika balina project ya ku breeding ansigo bansabye recommendation mpandiikira era omulimu yagufuna she's now happy wow bw'otunuulira report gye batulaze njikiririzaamu era it is true ntuufu ogenze noyogera awo nti ennyaanya eziva eri wano ziwangaala ebbanga ddene weeks 2 n'omusobyo which is very true. What is a perishable? Perishable kye kintu nga bw'okikwata ku makya n'okifuna ku makya bugenda tukula eggulu nga kifudde. Ennyaanya bw'eti bw'erina okubeera bwe butonde bwayo. Bwe butonde bwayo. Amagezi g'abantu gye gagenda nga geeyongera n'okulaba nga tuteekawo engeri gye tukuuma ebintu byaffe. Yes. Ennyaanya ng'eyo talina kuwangaala nnyo kubanga bwe butonde bwayo. Naye olw'okuba twagala ogitambuza kilometers nga 8 kale okuva e Nairobi paka wano ziri mu kilometers banga 5-6 twagala etambule bulungi etuuka wano nga talina buzibu ne tugamba ntukoze tutya okujongezaayo so kwe kuzannyira ku ndaga butonde yaazo basically ndaga butonde yes. mu luzungu kyeki GMO genetically modifying ndaga butonde kyeki mu Luganda DNA so kwe kuzannyira ku ndaga butonde yaazo. Yes. Miyembe gino ginyirira e Kampala. This week mbadde lake. Mbaddeko ne na Kenya badde nga mukaga nga ntambula nabo since Monday paka ku Thursday. Yes.
naye nga of course nga tuli ku bya agriculture naye nga mbagamba nti you people ebintu byamenga bijja nnyini waffe ate nga tetubeesiga. Of course Uganda oba we are lucky nti buli nsi gy'obeera balina kye bakuteekamu nti protect yours protect you kati nga they take long to admit nti balina emmere enkolerere era tebakikkiriza. Of course abantu abakolera mu bitongole ebitongole birina funding ey'omuzungu kizibu nnyo okuwogera nti it is actually happening. Balina kulaga it is not happening. Naye ate bw'osisinkana abasuubuzi omusuubuzi ye amanyi kigenda mu maaso. Kubeera agamba nti nze kati njagala twala nsigo mmere yange Uganda oyagala etuuke ng'efudde njagala kali ekabaale waliyo ekitongole kyamaanyi mu Uganda muno kyabadaaki kyabadaaki ekyaleeta ensigo enkolerere nakugamba koko abalimi bo bagamba mutuwe naye ng'ate etteeka waggulu wa president ligamba nti bane mulindeko okuta ebintu ebyo babanyi bagamba nti mutuwe ffe twagala tuweeza akadale twagala tusimbe n'emmere nga tufuna nnyingi. Etteeka likyabakugira. Kaakati bw'otunuulira ebiva mu Uganda okufuluma n'ebiyingira mu Uganda bingi in all dimensions bingi ate ffe byetufulumya bitono twolekedde okutuuka nti ne ssente zaffe zituba nazo tuzigaba wabweru ne ziyingira. Ekikwewuunyisa nti bw'oyingira mu supermarket size ezisinga bo boogedde store gwe mudaala mu Luganda goyinza otegeeza akadaala kano akamaama gundi wali mu kakoona oba omudaala oguli mu Sunge owino oba Nakasero oba omudaala oguli mu supermarket. Mu supermarket za Uganda kizibu nnyo okukkiriza gwe Munnayuganda otwalayo ebintu ebirime era baagala nnyo okubijja wabweru olwa packaging olwa ki n'obunene neki. Kyokka ate ekyewuunyisa bwe kituuka ffe mu kutunda ebintu ebyaffe wabweru nga reports zijja nti ebintu bya Uganda biriko obutwa aflatoxin biriko obutwa olwa ne EU yali egaanye Kamulali waffe Kamulali yekiri yali emugaanye nga bagamba nti no mukozesa eddagala kyokka ate ffe wano ebijja ewaffe twaniriza awe wali ekifuula nnenge kyenkugamba. Katandikirawo Dr. Mwa kujja ebirango bino kubanga ebyaddala ebituwogera kiriza obagaana. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ebyaddala tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kyekiri emabega w'amawulire. Behind the News Dr. Daily Monitor yali ya July ndo that 12 balaga nti Uganda spends 70 billion Uganda shillings just on vegetable imports. Watuleta mu envendiirwa okuva ebweru. Prime Minister nga ali ku kadap yagamba nti kiswaza nnyo ettaka lya Africa eddungi abantu ne batalikozesa kulaba nga bayingiza emmere ennime ebweru w'eggwanga. Wojja mu East Africa kiswaza nnyo nti Uganda gye baga food basket eya Uganda alina yeswaza nnyo nti tuyingiza emmere mu Uganda. Ekyo kiringa nga kifuula nnenge kibuzaabuza kubanga bwe weetegereza actually tekirina ku mmere yokka topic eno nnene era mbadde nsaba tugiweeyo ndooza wiikendi endala. Kiswaza kubanga tekirina ku mmere yokka. Bw'oyingira mu supermarket osanga emikebe gy'ebinyeebwa emisekule nga bagireese. Bw'ogenda wano wansi e Tanzania osanga twera z'omuceere nga ziyingira Uganda. Kale bukosi mu byenfuna waliwo kye bayita comparative advantage nti waliwo muno kyakusingako ekimuyamba okufulumya ennyo ku ssente ntono ate ggwe zewandikoze eki naye ate ekyonoona nti ye muntu minisita nagamba muzeeyi nti muzeeyi abantu baffe balima mu ntobazi bagenda kutta entobazi zaffe therefore omuceere twongere okugujja e Tanzania. Ne ssente zetwandibadde nazo zetuteeka mu bantu bannaffe abalimu omuceere e Busoga atuziwe mu Tanzania.
kasooli naro kuba naro abe namulonge be batulimira kasooli kasooli bwe twanitadde ssente mu banoonyereza baffe ne batulimira ne batukolera ensigo za kasooli ate ne tuziwa omusajja omuzambiya kubanga ab'e Zambia wano mu Africa Zambia companies ne zikola ensigo zisinjenta zibaya bateekayo nnyo ssente ne baalulizaayo nnyo ensigo ne zijja ne ziyingira mu Uganda oba ne ziyingira mu other countries ate bw'onoogenda mu byennyanja omuchina n'alima ebyennyanja eChina n'abiyingiza mu East Africa butereevu kyokka naffe tusinga fresh water tulina fresh water ate ekiri fane kubanga nabyo birina ensigo najja n'alimbalimba gavumenti do you know what tulime ebyennyanja ku nnyanja naye ng'ensigo agijjewuwe n'agireeta wano mu kifo ky'okujja ewaffe tulina abakozi abaaluza ensigo z'ebyennyanja nti oke kale tugule ensigo tugule mu Uganda naye n'agireeta topika eno mpanvu so tulina kumanya ekinyusi ekivaako obuzibu okuba nti tetwekkiririzaamu mu kufulumya mmere ewera okuba nga tusobola ogitunda wabweru ne tumaketinga ebirime byaffe nti kituufu ebirime byaffe birungi entalo zino ez'okulwanagana mbw ate ebinyoobwa birimu aflatoxin kasooli alimu aflatoxin ezo entalo ezo ne tukyusa branding ne tukyusa ensabika y'ebigambo byaffe ku bintu bye tulima nga bwe gambye nti bannakenya bo abali mu bitongole ebirina obuyambi tebakkiriza nti Kenya eyina ebimere ebikolerere byereta mu Uganda ezinyanya eziwangaala wabula bakipika nti ebyaffe birungi omuntu n'agamba nti cabbage emyufu oba eya papo esinga eyo mu Uganda eya green cabbage ennungi evudde China kati ebyo bigambo tuze ku saidi eyo ya nsimbi waliwo ate ebyobulamu waliwo ate ekigawo ekyo muganda ng'atuuliriza tulina essimu nga bizo katuvira kubanga obudde bugenze ebyaddala muna ng'atuuliriza katogereko naawe eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. ono basonyiwa Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike wangi enkola musiza ne dokita esebo ensonga ezo muzisengeka bulungi n'omukwano gwammwe kuteesa kwa Mukama Gideon esebo naye tufunye leenya emikutu egisinga battika ebintu ebitalina makulu naye ndowooza puroguramu yammwe eyo yeetagisaamu omukono omulala bana mulangira ne musawo bw'otuuka emulago mu kansanse temuli awo nga mwogera ofuluma ng'olinda kasibu okutuusa ng'ofulumye geeti y'emulago ensonga zino bannayuganda abaana babadde bayimba oluyimba awo balina ekigambo kye bayimbye nti obutimba bw'ensiri abantu babukozesaamu birala nga kiraga bannayuganda emitwe gyaffe gyetaagisaamu omukono omulala kati ennaku zino tuli mu kuyimba abasajja mwe basaale okulwanyisa akawuka tubeera mu kugereeza bamala okuyimba nti abasajja ffe basaale okulwanyisa akawuka kawungeezi n'osanga bakatembeeya abatukulembera nga balaba ensonga ezo muzoogera bantu batono nnyo abategeerera ku levo gye mutegeererako nange naye kisaanamu omukono omulala ogwa foozi ensi yaffe gwawo esaanawo nga bakulembera balinga abataliiwo kigasa ki abantu okumma akalulu ekawempe nga bagamba mu ddwaliro temuli ddagala ng'osobola okutangira ekireeta obulwadde nvuddeko weba nnyo okuteesa kwa Mukama bwati wagambye Impact FM webali kuliza sebo Rogers mu South Africa avunanyizibwa ku mateeka gafuga empewo tusanze okuwulira omanyi Dr. Galiwango oyo ayogera yeeko mu maine ng'ejja atyamu n'agamba owaayi ega katufa abatakyayira kye tutya tubagamba amazima byonna bye tuimportinga okuva ebweru byonna bye bayita simanyi ebyokufuuyira simanyi ebisigosigo byonna bifu yesebo
Nemba gamba singa twalina minisita wa agriculture wano mu Uganda. Singa ya consulting adafa boogera kuba bwe tuba twogera batuwulira. Yero kwa twogera bituufu tebagala batuconsulting tuzukusa abalala kati batukubira ate kututiisatiisa naye ffe tetutiisatiisibwa kubanga gavumenti yaffe. Batuwe minisita wa agriculture President Museveni atuwe minisita wa agriculture asobola okulondamu abo ba Professor Galwango abasomesa ne bamanya nti tusobola okukozesa ebintu ebyaffe netwebbulula netuddayo netudda katale k'ensi yonna nga tutunda byaffe naye bali bayingiza mu politics zimanyi ono simanyi byakiralu tuddeyo tulye katonkuma waffe atali mufuuyire tulye enakati waffe atali mufuuyire ddayo olye ejiiri ery'enkoko enyankole lya 1000 naye nga lyakiriisa so sikuguza 3 Okay, webali nnyo bali ddala obudde butuweddeko ebyadda ndaba bugenze ne tubagambye wiiki ejja tuli ffenna kubanga tulina bino bimaliza ebintu oba kibe kyobaki tujja bimaliza President Lord enkolokolo y'ekitooke aliyeti owesseeta wati batugambye bali nnyo aliyeti esseeta so omulange bali kusomesa ggwanga lyaffe nze Dembe David wano ekikoma mu Obulenzi Dr. Galiwango yebale tumanyisa. Okay, POP growth. A population growth is doing everything possible in order to survive. Ozania weza message. Paulo. Doctor, tuwana kubanga na obude bugenze tugampugwa mweddako. Okay. Program eno. Wambede Ivan, webali nnyo, wambede Ivan nasinse message ye. Alirira jawulirira. Right now, avambali ne kati alirira. Ali Butalejja wali agambe Butalejja nti ngenda kusomeza 3 mu October 2024 Butalejja district Uganda. Wali mu Uganda Chinese national Wei Runi Wu displayed foxtail millet as a replacement of our local known and delicious millet. How far with it? And if they succeed, could it be the different taste of the millet bread today? Because nowadays omuyogeri gwakakyukamu bannange omuchina amwogedde erinnya wano tujja munoonyezako tulabe yajja n'obulo obubwe millet omanyi bagamba sits high on the nutrition table erimu ekiriisa kyowulya kiri ekisinga mu nsi yonna omuchina azze n'obulo obwe aya basi Dr. Sibula abantu bajja n'ebintu ebyo ne bamatiza abantu baffe kuno abatuuliza mwebale nnyo. Tulina okudda mu program eno ekyali mpanvu. Yeah, sure. Osanga tunaafuna ekyokuddibwa mu solutions ku bisumbuwa ensuubulagana mu byobulimi. Ngenda nno masala ngenda Busunju eyo. Busunju. Waliyo mukwano gwange Jeffusa Kusaasira. Nakugamba omusajja oyo mutabani wa Musumba Lubege eyo ndeza bayitayo mu Buso. Kale nno tugenda kutwanjula. Manyi nze sigenda bw'obanga oli muwala nti oli mukwano gwange sijja ku mukolo gwo nze ngende ntule mu bantu 5 njagala kugenda ne baana abantu 4 ogende ku muko batufeeko aya basi tukoze nnyo okutuuka we tuli kali naffe tulina okukungula butereevu mwere bulungi bannaffe. Okay, mukama tuyambe tuve mu kufuuyira ebitulwaza kansa tudde ku biri organic nze omubere John Nakasajja. Kale webale nnyo bane message mpitivu nnyo estimu zo tuti muna tusonyiwa sengani weekend endako mbere bulungi basebone banyo nate program wetu etambudde ekyemega mawulire tubaga buli jone mulye bulungi mwekuume kubanga gwe osinga okweyagala than abalala abotiyagale anena akwagala tubasibudde mbe bulungi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.